Ekibiina kya NUP banalabako ebifaananyi ebimu ebitambula nga ogenda kujja ku kaadi ya NUP naye ate wafunye kaadi? Kaadi saagifunye. Mukuba nti ekibiina kya NUP abantu abasinga abalina obusobozi wemba nkiyita tebafunye kaadi. Ndowooza nga naawe oli omu ku bo. Kikyozzaako olowooza lwaki tewafunye kaadi? Okunzire lwaki oza tewafunye kaadi NUP? Lwaki saafunye kaadi sikyewuunya kuba twakizudde nti NUP teyagala bakozi. NUP mulimu enkokola. NUP mulimu mpalaniraako. Ate nga bennyini bagamba nti beetaaga ground. Abantu bonna abasinze okusuulibwa be bantu abadde balina ground era be bantu be babadde bakkiririzaamu be bantu abalina ebintu bye bakoze mu bitundu byabwe. Okugeza aliwo bakansala be baasudde. Mu butuufu babaddeko naye ng'ekyabalonza baali tebakisuuliridde nga batutte obulamu bw'Abannayuganda mu bitundu gye bakiikirira mu maaso. Nga mu Kazangola wabaddeyo Tone Lukyamuzi nga mukozi era nga buli omu amwegomba naye oyo baamusudde. Bw'oleeta omukyala Kyazike Esther muluka gwa Kawempe wanu gwabadde akiikirira nga kansala owa 3 kati abadde ayagala genda ku district atukiikirire nga Lord kansala oyo baamusudde naye ate nga asitudde embeera z'abavubuka n'abakyala abategeera bulungi nnyo abasakidde emirimu abavubuka abawadde emirimu abawadde amagezi skilling abadde muyiiya baamusudde. Wogenda eri Pros mu Kikuubo baamusudde, Ssekimpi mu Kiyanja abantu bangi be baasudde. Olowooza lwaki Nuupu yasunsudde abantu bano ate nga gondaga nti bonna abaasunsuddwa ku gurawundi kwe bali babadde bakozi naye ate tebaafunye kaadi? Nze nkubiriza ekibiina kya Nuupu ffe ng'abalengerera ewala kyefiirizza kinene mu Kawempe ne Magombolola amalala nga bwe tulaba abantu bwe balaajana beefiirizza binene kubanga mu Kawempe baasudde cream w'abakulembeze abalumirirwa omuntu wa wansi. Tosobola mu Kawempe suula kansala Mbiru Ismaili akoleredde omuluka gwe akoleredde eggwanga. Ewa Mbiru baawaddeyo Benintale. Naye ate nga ye wa mu kitundu naye ate y'omu ku babadde bajjojo by'ekitundu ekyo abadde kansala naye abantu bamukaaba talina kyabakoledde. N'osuula kansala Mubiru Ismaili buli omu yeewuunyiza bannange ekibiina we kiba nga kyali kizze kulwanirira muntu wa wansi ddala bye mwakoze by'ebituufu. Kuba mmwe mulaga eggwanga nti bye mwakoze by'ebituufu singa by'ebituufu abantu tebandivuddeyo. Bagambye bawadde alina busobozi na gurawundi. Gurawundi zaabwe zirabika bazikolera mu ofiisi naye si ku gurawundi nga bwe baatugamba. Kuba nange emiruka gyange tosobola kujja kubuuza abantu 2 3 nga tebakubuulira birungi byenkoze mu muluka gwange. Naye ne batusuula naye tetwalumiddwa kuba tubadde tujja nga tuwulira what NUP is. Naye ne tusirika olw'okukuuma obuntu bulamu bw'ekibiina. Mubadde mujja mule what NUP is. Nsaba onyonyole ku batulaba kati gwe nga gwe embeera gy'oyiseemu obadde okola bukubirire okulaba ng'ofuna kaadi okuweereza abantu kubanga omuntu ng'alina kaadi kimuyambako kinene mu kalulu. Kati nsaba obuulire ku batulaba NUP kyeki. Ekituufu ng'abantu we bawulira ne boogera nti omuntu bw'oba ne kaadi y'ekibiina kiba kikuyambako obeera 100% okuwangula akalulu naye ate ebyo byavudde ku mimwa gy'Abannayuganda. NUP muzuukusizza abantu mubalaze nti mwe temwajja kulumirirwa nsi yammwe mwajja kwekolera byammwe naye abantu ku luno si basiru. Abantu tebagenda kukozesa NUP wabula bagenda kukozesa people power. Nsaba olambululira abantu NUP kyeki ali atannabaana kugiyingira. NUP nze nazudde nti NUP kyekibiina ekyajja obutaleeta change mu Uganda, kyekibiina ekyajja okwekolera ebyabwe, kyekibiina ekyajja kirina akakundi kaabwe ekyajja okugaggawaza akakundi kaabwe.
tekyali ku struggle. Tekyali ku struggle kubanga byojja owulira mu magombolero ag'enjawulo. Abaatugyeko ssente, baatugyeko ssente, baatugyeko ssente. Ng'ate ekibiina mwajja kulwanirira ggwanga mba sibategeera. Era buli wooyita abantu bali mu kafubo, bali mu mboozi, mwaswazizza eggwanga, ate nga mwe ekibiina abantu kye babadde basuubiramu okukyusa eggwanga. Naye kye mwakoze. Ekitegeeza abantu abaweereddwa kaadi bawaayo ssente. Bwe tuwulira nti baawaayo ssente. Naye naweddeko nti babadde bagikuwadde ne bagikuggyako. Babadde bampadde kaadi nga ndi ku lisiti ya kaadi. Bwe nvuganya naye n'awaayo omusimbi nze gwe ssala. Muguliko eyo mukuumulamu mu kanyumero kaffe awo. Njagala ntwala omukisa guno okwebaza gwe ali ku Daily News Channel. Kitamanyi kyokka tuyabira kusubscribinga, kulikinga, ako n'okusharinga. Nga bwe nkugambye nti ndi ne kansala Saala Nammere oba Nakawungu Saala, abasinga tumanyi Saala Nammere. Yaweereddwa kaadi naye ng'ate akoledde ekibiina kya National Unity Platform ebintu bingi nnyo ekituuse okuba nti kimusikiriza oba kimuwalirizza okubeera ng'ajja independent. Kansala Saala, ekyokuba nti ojja independent ogenda kumalako otya? Nja kumalako kuba ekisooka omuntu gwe baawadde kaadi takoze. Bagiwadde ani by the way? Bagiwadde era abadde agirina mu zooni 3 kati baagasse, naye abadde kati awezezza ebisanja 2 ng'ali myaka 10 ng'aweereza abantu. Naye nga mwegyo emyaka 10 mumufunyeemu ki? Nze siraba kye tumufunyeemu, sikakuba ngenda vuganya naye teri kye tumufunyeemu kubanga ekisooka abavubuka bawanda muliro bakaaba, abakyala bawanda muliro bakaaba. Bo bamanyi kujja mu bantu ne bawoza people power, our power. Okiwulira naye nga tebakoledde bantu. Abadde ne office ennene kugombolola naye siwezangayo n'abakyala 5 bamwenyumirizaamu. Yabadde akulira Ministry of Gender kugombolola naye siwulirako ye bamwenyumirizaamu. Era ndi mwetegefu okubiisana naye mu mbeera yonna kuba gurawundi njirina mu zooni zonna nina gurawundi. Oba ekyakumisiza kaadi wagana okusonda ssente za ekyo si kyekyanyimisiza kaadi, ate si buli yawaayo ssente nti yafunye kaadi. Bali abasajja baakola byabwe. Gurawundi bazipimiranga ofiisi. Waliwo omukyala w'Erubage gwe nalabye yawogganye nnyo naga gurawundi mubadde muzipimira ku minzaani, mubadde mwetaaga kilo mmeka eza gurawundi. Ng'omulaba ali mu bulumi, ng'omulaba abaddewo mu mbeera yonna. So si nze nzekka eyalumiddwa, n'abantu bange baali bamanyi nti nze ngenda okufuna kaadi ku birungi bye mbakoledde ate nga sibadde kansala. Naye nga nina obwongo obubayiiza n'oyiya kino n'otambula n'onoonya kino n'onoonya kiri. Kati kitegeeza bwe naaba nfunye omukisa okubeera kansala nja kuba nsobola okubalobingira ebintu ebisinga awo kubanga obwongo obulobinga mbulina. Naye ate kye tuwulira abantu abasinga bye baawadde kaadi tuwulira oluli akalulu balinnya nnyonyi kugenda. Ate ekyo kigenda kukosa nnyo ekibiina kuba ekisooka ekisanja kino baakirabako abantu badduka. Kaakati n'ekisanja kino we banaaba balidde ne badduka ekibiina kigenda kukosebwa. Naye nze ekibiina nze sikivumirira kuba mbaddemu, naye abantu abakoze gurawundi bagikoze mu bukyamu. Era nkubiriza President Kyagulanyi bw'oba owulira abantu bye boogera n'ebiva mu bitundu ebyenjawulo mu butuufu, abantu abo wandibayise n'otulako nabo ne bakunnyonnyola lwaki baakoze bwe batyo. Kuba mu butuufu baakusuulidde abantu b'okurimu. Ekirala kye baakola kwe kusitula abantu abatabeera mu bitundu ne babaleeta mu bitundu byaffe. Ekyo nakyo abantu si basiru, abantu bagezi era abantu beetegefu okuba kuba penalty shoot. Babajjemu kuba abantu si basanyufu. Eggolo gye babadde bagoba ey'okusitula Uganda n'ey'okukyengisa Uganda mu butuufu baabakoze bubi. Babakoze bubi. Buli woyita yeyemboozi, buli yeyemboozi boogera ku byabufuzi bya NUP. Bakoze bubi okusuula abantu cream. Omuntu abadde mu zooni 2 nga takoze bamukaaba bukaabi. Omuwe zooni 5.
ddala omuwe zooni 5 omuntu yasookera mu miruka 2 teyagimatiza ne bamuzza mu zooni 3 tazimatiza ate omwongera omuzzeeyo mu zooni 8 tunuulira lukyamuzi gwe baasudde akoleredde Kazangola Mubiru Ismaili akoleredde omuluka gwe akoleredde Uganda kyazike mu butuufu tulina ennyiike ku mutima kino tetukikola nti tujja mu bubi kulwanisa NUP naye naffe mwatukosezza mwatuyisizza bubi mwaniyimiridde ku magulu gammwe 2 ne musalawo ne mulaba busobozi bwa muntu nti akoze artist mwanditaddewo akamyufu nga ka ku mugongo omuntu n'amatira nti bakankubye naye ground mu butuufu tetwabadde bamativu. Kati gwe nga kansala gwe batawadde kaadi ogenda kujja independent abantu b'omu miruka gye giri emeka? N'emiruka 2 omuluka gwa Kawempe gwa zooni 5 n'omuluka gwa Kazangola gwa zooni 3. Abantu bakusuubiremu ki okwawukana ku bakulembeze ababaddeko? Abantu bange b'omuluka gwange gwa Kawempe ne Kazangola nsaba munsuubiremu obukozi nsaba munsuubiremu obuwulize nsaba munsuubiremu okubalobingira. Olaba mbaddewo nensobola okulobinga organization eri mu kutendeka abantu enviiri abakyala enviiri n'ebyalaani ate nga organization kwetadde no baliisa kitegeeza eggwanga ndigasseeko kubanga n'omukyala abadde tayingiza aba asobola okufuna kyayingiza ate nga bankakasa abakyala bwe banaamala ebintu ebyo bagenda kubawa capital. Nina organization nyingi ezanzuulamu obukozi nga nnomirira omuntu wa wansi mu butuufu emiruka egyo Kawempe ne Kazangola nze mukyala agenda okubalumirirwa. Abaana b'abavuzi abasinga mwogera birungi nnyo nga tebannaba kubateeka mu bwesige kubatuma. Bwe ekintu kino ogenda kukijjawo ota kubanga kati mpulidde yonna statement gy'okoze n'ogamba nti abasinga betulonda bafuluma ne bagenda ebweru bw'eggwanga ne batatuweereza bulungi bakusaavinga bulungi. Gwe nga kansala Sarah Nakawungu alina omuluka gwe Kawempe ne Kazangola. Ekintu kino ogenda kukyewala otya? Nze njagala ebitundu byange kuba nzaalibwa mu Kawempe nsomedde mu Kawempe abantu bange bonna obujjajja bwange buli mu Kawempe. Sisobola kudduka mu Kawempe nga ndidde kalulu kubanga kyekintu kyenjayanira mbere mu bantu bange mbaweereze bannenyumirizeemu mbasakire kuba mujja kuba muyina ekkooti gye munnyambaza nga ddala nzijjudde sobola okuyingira buli kitongole buli ofiisi n'enjogera ne bampuliriza ne nsobola okubaleetera ebintu ebyo wansi. Bannange guno mulanga muve ku bantu ababasudiya mubanozezzaako muve ku bubonero mulonde bukozi. Nze mabega mbadde akabonero nja kafuna kuba sinaddayo mu esi kuzaayo mpapula kumpa kabonero isi yegabo bubonero akabonero kwe nabanjiddeko konna mbasaba abantu bange muteekewo vibe mu mpa akalulu. Nze mukyala agenda okuyimirira okuboogerera nga seetiiriridde mu mbeera yonna kubanga okwogera nkusobola buli kimu nkisobola abalala mubanozezzaako. Bannange muyimirire nange munwanirire leka munwanirire nga mukozesa ndagamuntu zammwe kigwere wali mu bokisi mpangula akalulu kuba nze sizze kubalyaza amaanyi abalala mubanozezzaako babaduulira babalangira obwavu babalangira obutasoma. Nze ndi muntu wa wansi amanye embeera eziruma omuntu wa wansi sizze baduulira mbeerera ddala mu Kawempe